po jako akawuwo. Abatuuze bamukakanyeko bamukuba emiggo egy'amaanyi. Enkya ya leero abakulu ku kitebe kya poliisi e Masaka bakedde kusattira olw'omusibe eyatwaliddwa ku poliisi eno ate okukeera ng'afiiridde mu kaduukulu kaayo. Omugenzi ategeerekese nga Kyeyune Ronald nga wa myaka 30 ng'ono yakubiddwa abatuuze ku kyalo Bisanje mu divisioni ya Kimanya Kabonera mu kibuga ky'e Masaka oluvannyuma lw'okumenya n'ayingira mu kifo ky'abafaadha ekisangibwa ku kyalo Bisanje nga kigambibwa nti eno yabadde agenzeeyo okubba mmotoka ya Father Mugisha Richard omu ku bafaadha abawangalira mu kigo kino. Reverend Father Richard Mugisha ayogeddeko ne bannamawulire n'ababuulira embeera eyabaddewo era n'ategeeza ng'abakuumi b'oku kyalo kino bwe bakoze ekyamaanyi okulaba ng'omubbi ono akwatibwa. Eno ku drivers screen mu luggi naye naye kirabirwamu kyamu n'ayingira. Kati mu kuyingira n'ateekako amataala naye nga tannabagikuma gisitaatinga. N'ateekako amataala kati n'akuba eŋŋombe nnyingi. Tetwategedde kigenderwa kya kukuba ŋŋombe naye ndowooza ng'alina baalabula ebweru oba nti bajje baffe ku lwaffe tetwandikisobodde kuba already n'abatwabadde tutiddeyo ebweru. Joseph Mutayomba ng'ono mukuumi wa ku kyalo kino atubuulidde embeera gye bakuttemu ono era nga basoose kuwulira mbeera etali ya bulijjo mu kifo kino. Yamaze okuba twageze okulya abatuulira eŋŋambo eŋŋamba be nabadde nabo nti mutuke tugende. Twayise mu bitooke waliwo ebitooke bye twayiseemu ne tudduka ku nnyumba y'abafaadha ne tulwana naye okumusibwa munda omwo yabadde alinamu omu kubanga yagusanzeemu omukwe gwa faadha abeera nagwo yabadde ogayagala okuyingira naye akuba. Muhammad Nsubuga nga musirikale ku poliisi eno ayogedde ekyaviiriddeko omuvubuka ono okufa ng'agambye nti kyandibanga kyavudde ku miggo emingi egyamukubiddwa abatuuze wasinzidde n'alabula abantu ku nsonga y'okutwalira amateeka mu ngalo. Gezaako okumbeera ku poliisi oluvannyuma nga talina sayini eraga kino alina abadde n'okutegonna mu mbeera eyo embeera yo bwetandise okubeera ng'ekyukakyukamu okubira abekikwatako era okumutwala mu ddwaliro kubadde nga tunamutwala mu ddwaliro n'akola ki nassa omukka ogw'enkomerero ekiyinzika okugamba nti nno emiggo egiyinza okuba gyamukubiddwa abatuuze bano egiyinza okuba nga gyamuleeteddeko akabasa. Kyokka ebigambo by'ono abatuuze babisambaze bwe bategeezezza nti omuntu ono bamukwasiza poliisi nga mulamu bulungi. Ewaka tusoba ne mu 6 tuli basajja singa tubadde twamukubye bandimugyeyo nga mulamu tekisoboka. Ate era twasobodde okumukuuma nga tukubidde poliisi yejje munone. Singa twabadde tulina motive emutta twandimuttidde ddala ne tumusuula eri naye ekyo tetusobola kukikola ku kigo. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ffe twamukutte ne twala amateeka ne nkubira abapoliisi ne tukola ng'amateeka bwe gagamba. Nze kennyini nze nakubidde abapoliisi